Hello everyone, kansubye banaye muli bulungi. Nze Grace Nachimera mbagala nnyo neera mundi mbirowoozo mundi ku mutima mwenna banaye abali eyo. Kansubire muli bulungi through this COVID-19 situation, ate nga mwekuumye and staying safe. Because that's priority. Tulina okubeera nga tuli safe okusinga ebintu ebirala byonna. Banaye simanyi na wa kutandikira. I've been quiet and I'm thinking and praying actually nga ngamba omanyi something good is going to come out of this. Maybe abantu really, for the first time, our government, our MPs, our politicians are going to care. Surprisingly, like this the drama just keeps going. Like, nolabira ddala ekintu ddala ky'otasuubira. How is it? How come? But MP abas talking at them, these people are well paid. Abas talking at them, they are getting nyongezas right now. Like for what? Bakoze ekibongeza extra money right now. Ekibaweesa kalinga akasiimo. Bakoze echi in this situation where people are starving in their homes. Bakoze echi okuyamba ba health care. Balekedde responsibility ba RDCs ba chairman abantu bali ku byalo bambuuza emmere teri kintu. So how come bano bo balina advantage eri awo eringa nti bo they are blue bloods or omusayi gwabwe gwanjawulo nti right now bakola bafuna yet munansi anoonya n'ezaamuke ne zibuze. Bannange bannayuganda, I actually thought, by the way, I'm surprised, I don't know, anyway. Naye mbadde nsuubira nti this time is the right time. Okulaga nti you care about your fellow Ugandan. Okulaga nti you care about your fellow Ugandan. Okulaga nti olina omutima ng'omuntu really. Right now, bannayuganda kye tulina okukola kiri bwe kiti. Let's take care of our own. Bwaba neighbor otomulinda kufa njala. Bw'oba olina kilo 10, gabako kilo 3. Kubanga these people that tubadde tulinda okujja tuyamba, they are not going to come. So please, let's take care of each other. Ate tweyongere n'okusaba. Bino ebintu bigenda kuggwa. Ate nga biwedde. Tetugenda kwerabira. Tubategedde. N'emitima gyammwe tugitegedde. Because really it's about you. It's not about your country. It's not about the people that are starving. It's not about the health care. It's not about abantu abali mu ddwaliro abatalina na equipment. Abalwanyisa ekintu kye batategeera. Those are the people be bandiyongedde ne ssente. Be bandiwadde yo obuyambi oba ekyenjawulo. But nonsense, but doctors abali mu ddwaliro. How dare you give these people that are seated in their ACs minding abatambulira mu convoys abasirikale, they don't care. Like really? I just feel like it's just I don't know what's happening, but this is the worst time to be thinking about okwerowoozaako mwekka ne mutalowooza ku bantu going through anything. I just feel so sad right now.